Meya wa Town Council ye Kachiri Bisaso Moses awanjagidde gavumenti ya kuno okukuuma ebisaawe ebitono ebisigaddewo mu ggwanga kuba buli lukya bisaanawo ekiteeka ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu kattu. Ono asizidde mu kisaawe kya Mount Olive mu mpaka ez'emizannyo zino zimanyiddwa nga Inter-Tournament nga ttiimu ezeetabyemu kubaddeko eya GNVV, Victoria, Kefas, Apia wamu ne Yuna. Tukubiriza gavumenti ebisaawe ebyo ebikyaliwo babikuume. Tukubiriza abatandika amasomero balabe nga bateekawo ebisaawe abaana basobole okubanga bafuna bazannya. Ttiimu zino zitunse mu mupiira ogw'ebigere ogw'okubaka ogw'abawala okukasuka ennyago wamu n'okutolontoka emisinde nga gino gyetabiddwako bannabyabufuzi abakulembeze b'amasomero ag'enjawulo wamu n'abalala nga basoose kukumba okukulembeddwamu bbandi n'oluvannyuma emisinde emiwanvu n'emimpi ne giggyibwako akawuuwo. Gye biggweeredde nga ttiimu ya GNVV yeetisse ebikopo bibiri okuli eky'abawala eky'okubaka kw'ossa ne Chesi nga gy'emisinde Victoria ye giwangudde nga bano beetisse n'ekyemizannyo gyonna awamu bwe bakuŋŋaanyiza obubonero 394 nga baddiriddwa GNVV n'obubonero 341 nga n'abazannyisa kinnoomu abakize ku bannaabwe baweereddwa ebirabo eby'enjawulo. Omwami Elis Laboke nga ye mutandisi w'essomero lino erya Mountain Olive asiimye gavumenti olw'enkyukakyuka zeekoze mu byenjigiriza mu ggwanga lino kyokka talemye kulaga kusoomoozebwa kwe bayitamu omuli amasomero agamu obutaba na bikozesebwa mu kusomesa. Colonial masters left us here with a kind of education that really puts you in a dire need to look for jobs. You are not a job creator, you are a job seeker. So the new curriculum actually prepares a child so that the child will know what the future is. Ye omutegesi omukulu ow'emisinde gino nga ye Regina Laboke atubulidde ekyamwaliriza okusesera ku by'emizannyo kyokka ng'ono akiikidde abazadde ensingo abagaana abaana okwetaba mu mizannyo. Ba football players bafuna sente nyingi nnyo nnyo ezisingana za dokita n'osanga omuddusi nga kulimo sente zaafunye era tazisuubira mu bulamu bwe byonna biva mu kitone so twagala kukuzaakuza ekitone ekyo wano. Ye Meya Bisaso nga yabadde omugenyi omukulu awadde abakulu b'amasomero amagezi nti baba nga tebalina ttaka ddene we bayinza kuteeka byamizannyo wakiri bafune ebifo ebitonotono mwe basobola okuyigiririza abaana ebyemizannyo. Kyetaaga kuba naye eka 10 okuteekawo ebyemizannyo. Abyemizannyo abamu balowooza nti birina kubeera mupiira, birina kubeera kubaka ne waliwo n'emizannyo emirala nga gya munda. Kati oba tolina kisaawe omwana n'azanya chess, omwana n'azanya draft asobola naye okuba ng'ekitone kye kikola kivaayo. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.